Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu eky'omuziki. Ebintu byange ne bitandika okugootaana. Bizinensi zifeemu kwemu kino n'amaka gange bambi baatuuka n'okugatwala nadda mu kazigo. Buli kimu ne kifa. Naye nafuna omukyalo ono. Baŋŋamba. Ayina omuvubuka owa booda. Kuvadde yalinga amuvuga. Nga ne waka kale tumwesiga tumutuma ebintu buli kimu nga wa muntu wa waka twamusembeza. Naye mikwano gyange ne banzibirako nti oyo wa booda. Alo. Yesebo. Nti oyo wa booda balinga balya sente zange ne kaakati bamuyita Mugema. Naye nga bandabizza ennaku nze gwolaba mbeera mu nyuike buli kaseera. Kati obadde oyagala ki? Badde njagala bamundobeseze. Manya amazima omutima guweweere waba bazirya manye nti ekyo kizibu nakyo ndabe engeri gye kiggwawo. Kale beerako kusimu tovaako. Kale sebu. Eddakiika zo ziri 18 ezakayita ku ssaawa emu. Oli ku Beat FM Endobeso sirika. Hello? 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 Panji? Debali nyabo. Nawe Debali. Oliwa? Omuli. Oli? Omulimu. Hey. Hello? Hello? Nangi. Kati atajjako yaki. Ali ku mulimu. Ate omulimu gukugaana kwogera. Ali mu State House. Konani. Nze Mugema. Mugema? Wamufunye? Wamufunye? Atani. Omusawo nawe gwe nagamba. Wanje? Omusawo gwe nagamba. Namufunye naye obuzibu bwe nafunye buli bumu. Ambuuza kikyayagala kubanga eddagala ate alinoga wala. Eddagala linogala mbadde njagala. Badde njagala kuloga mujja wange. Oki ate? Njagala nga omwami wange njagala nkole ampe eddagala. Ng'omwami wange buli wagende wa mujjawe ng'atuuka kukuba erigenda. Ng'amaaso gaziba nga takyasobola kulaba gy'alaga. Amuziba amaaso nga takyalaba? Nga watuuka kukuba erigenda wali ng'amaaso gaziba. Anti naye ekyo kinaakola? Ate lwaki? Lwaki tebamusse maka? Edda ssebo. Tonzita. Ate we banamutta amaka ne gafiira ddala nga ne wange sikyalina kyankolera. Sisobola kutta amaka. Olaba we gafiira ddala emyaka n'emyaka. Njagala nkolera kiri ekyokuba nga amaaso watuuka wali ng'amaaso gakola ki? Ng'amaaso gaziba, ekyo kyenjagala. Kakati anti kati naawe oba olina okujja. Wafunye waawa? Si kumpi ate era si wala nnyo. Wabeera wala. Saagala wasukka nga asobola okugenda te nesikakomawo waka kubanga omusajja n'amanya nti siri waka. Oba n'akomawo nga siriiwo. Kaba kaweddemu. Kati oyagala kumpi. Kamanjagala ye tasobola kulindeetera nze nemuwa ssente. Nga nze sigenze. Gwe n'olindeetera ne tumuwa ssente nga nze sigenze. Ate olina okugenda okukuma ebyoto. Ate wayinza okuba wala. Ate omusajja n'atuuka ewaka nga siriiwo oba n'akuba essimu ng'ate ndi wala. Kati tukoze tutya? Oba ojja mulimba? N'amulimba ki mpozzi nfiirwe? Kati ojja bw'omulimba nti ofiiriddwa ng'ojja osula ewange.
tesobola kusula wo ate wetukewo nawe neneefuulira ate kwefuulira nti sisobola munnange kati oba onaasulawa sisobola sula wo sisobola abasajja wawe neefuulira ekiro ekyo kati oli mwana muti oba otyaki sisobola nedda sisobola genda naye nga sisuza ate wo osulayo jasi lunaku lumu ne tugenda nedda awo tupange ekirala naye nga sisuza ate wo mannange abakazi bwe mutuusaawo kuziba abasajja amaaso munjagala omusawo amuziba amaaso obucupa buganye kati byakuziba maaso bwe mba ngende wamugjawe olusamba bwe nti ku kkubo nga gaziba nga sikyalaba nkyuke nkomewo ewuwo nga gazibuka ne bannange abakazi lwaki mukola ebintu ebyo olisiba omuntu amaaso ne gazibira ddala n'omusangawo ng'ayimiridde nga gaganye okuzibuka anti namwe bakoze abakazi bingi ate biki bibabuzaako embeera nze n'agamba mukunja ebintu byonna amaka okutereera abasajja emulitereera emirembe gijja kudda lwaki mutusiba amaaso tyaya temutereera nanti memuleeta obutatereeza no nakatwa amaaso gano ge galaba emirimu egy'okukola amaaso gano ge galaba gye ngenda okusaba omulimu kati ate ogaziba tazibye ga mirimu azibye ga mujjawe endobesa omugiwulidde kuziba musajja maaso era bwe gatazibuka nga mumanya nti kati olwo akayamba kenkanye emmale mugema wadda ku booda naye tomuziba nnyo bambi maaso mwasuze mutene mukunjaga amazima amatuufu oyo mukazi bambi talina musango mukazi ataasa makage omwami we amwagala nga bw'okiwulira kati omusajja oyo yeetereze kuba kirabika oyo mujja we gwe baamuzzaako yalina ebisiraani so kati lobesa oyo omukazi namba 2 gwe wafuna ono omukyala akwagala nnyo era yongera omwagala ennyo oyo gwe wafuna ye yakuleetera ebisiraani bye byatwala obugagga bwo bwonna talina buzibu mukazi wattu olaba n'owa boda gwabadde agamba mu mulobese naye tamwagala ogambye Monica nkale ku Beat FM bannange abakazi kati nawe ogaziba newone gaba nga tegakyalabayo banyera bujata batuuse muteekeko oluwugulo muwugule buwuguza bere nga tagendayo naye bannange olaba malinde ekawuku kati oyo oluwugula ate temutuwugula nnyo amaaso bagaleke bawagule buwuguzi Mukunja ne Nakacha Namoti mwebale kuweereza Mama Husna Kansala Tubi Kazangola inze kyentegedde mugema sente bazibba bazimu azitwale ku musawo omuganda ye n'azibba kye kyavuwazza omusajja naye omukyala tayagala mugema just amufunira abasawo ne bamulyako sente ate mugema yennyini yazirya nsigadde Mama Husna Kansala Tubi Kazangola Ika Husina nawe analisisi yonfu olabidde wanti azirya mugema yo wazirira yamufunira bufunzi kaddawa ayagala bibononosi Mukunja Nakatwa Namoti mwebale kutuweereza olaba wamuziba amaaso ate namutandika omutambuliza ku kaggo negagana okuzibuka kasita omwami akitegedde pulani gye baliko ndibagala kumutta maaso kati ayiye pulani jazzaako Oliver Ekibuye Omukunja Nakatwa nze nga mboyo mukazi amwesonyiwe talina mulamwa ajja namusiba n'olubuto obutali n'abaana batali babe ne bano akati abakazi omutuusaawo nabe nange abo baana li basonyiwa mugwanya William Masanafu mbaagala nnyo musibe bulungi abasisimusi